newe nyinzo bategeeza nti sente za Honorable Ssegirinya Muhammade zonna zagootaana tetumanyi oba abamusiba balina kigendererwa ekyo. So ndajja wesanga nga biruzi z'eddwaliro zikoze eki zitutuddemu yensonga lwaki tuzze tukowoola Parliament nga institution mwagwa, tukowoola bannayuganda, tukowoola bannakawempe North. In case Parliament eganya okurespondinga next week, guno omulamwa gwe tuliko gwakulaba nti tutaasa obulamu bwa Honorable Ssegirinya Muhammade. Manyi nti yonna gye muli eyo Honorable Ssegirinya yali abibakoleddeko ebirungi, era naawe kyekiseera okumuddiza, kyekiseera okumwebaza ku ebyo byakoze. N'olwensonga eyo ku kibuuzo kya muganda ng'ono nti omubaka wa Parliament aba ne insurance. Yes, aba ne insurance, ne insurance eyo ebaako limit kwekoma. Ebaako sente wekola ki? Wekoma okujjanjabira. Era yensonga lwaki abaka abenjawulo babadde bagenda abroad okufuna obujjanjabi. Parliament eraisinga sente ezo nebakwatirako ne basobola okubeera nti bakola ki? Ne basobola okubeera nti bajja. Tumuteeke mu ssaala kubanga twandibadde tetujja kuwanjagira Parliament. Twandibadde tetujja kuwanjagira bannakawempe North kuba gwe omulimu gwammwe mwagukola mwamusindika mu Parliament abaweereze. Naye olw'okubeera nti embeera gyalimu si nnungi, muganda wange Honorable Ssegirinya ndowooza ndi munene n'okusingako kubanga amujjanjaba ssaawa zino ebifaananyi mujja kubiraba, ebifaananyi abagoberera ebifaananyi mubiraba. Honorable Ssegirinya tali mu mbeera nnungi. Ababika Honorable Ssegirinya Muhammade njala okubategeeza kyemukola si kirungi. Ssaawa zino Honorable Ssegirinya yeetaaga kuzzaamu maanyi. Abatwala omukisa ogwo okulaba nti bannayuganda mwagala okufuna likes, mwagala okufuna views ku YouTube, kikyamu nnyo mu kaseera nga kano Honorable Ssegirinya mwali. Yeetaaga essaala zammwe. In fact mwandibadde buli lunaku nga kibakakatako abamwagaliza ebirungi okulaba nti mumwagaliza kusuuka bulungi, naye kennyini oba oli awo omujjanjabi waba abimulaze kimuzaamu amaanyi. Kamwera njogera kati nti sente ezo teziri intended kulaba nti zikola obujagalalo mu kibuga Kampala. Tugendereddwamu okulaba nti fundraising eyo etaasa obulamu bwa Honorable Ssegirinya Muhammade. Senga Parliament evaayo by Friday kubanga byonna ebyetaagisa twabisubmitingayo eri Parliament. Kati bo kiri gye bali okulaba nga bakozesa wiiki eno okuteekayo sente. Kubanga lwaki tujja mu maaso gammwe Parliament? Kino kituzitoyeeko. Omubaka wa Parliament gazo Honorable Ssegirinya Muhammade kyatuzitoyeeko kulaba nti twatuuse ne ku extent esinga emmotoka ye y'obubaka bwa Parliament alufadi gy'abadde atambuliramu. N'atutegeeza nti baganda bange nfa biruzindi bubi babadde bagalana kumukasuka bweru weddwaliro, naye olw'okuba nti alinamu kapasite eri alinamu akatiibwa kali nti mubaka wa Parliament twasobodde okubeera nti tufuna bammanerenda ne batuwoolayo miliyoni 15 kubanga yabadde atulagidde alina akataka kakola ki? Akataka katunda ke tuyinza okubeera ntuteeka ku maketi tusobole okubeera ntukwasaganyiza kutukendeeza ku biruzi ez'enjawulo. Nze Mako William omulonzi w'ekyebando bazze bayambako Honorable Namboze twatwala Honorable Namboze bwe yalwala sipiika avaayo n'amuyamba. Honorable omugenzi Jacob Olanya mukama mumuzisa naye bamuyamba n'abaka abenjawulo bazze balwala nga babayamba. So tusaane ku mulundi guno Honorable Muhammade Ssegirinya naddala nga n'obulwadde obumuluma yabujja mu kkomera tubadde tusaba bamuyambe engeri gye bamutwala ne bamulwaza kati bamuyambe n'okumujjanjaba.